Honorable Fiona Nyamutoro oba Nyamukenzo akyamudde abantu nga w'omulaba mukyala ali flexible ate nga buli kimu akisobola. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitambula gitya? Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gwali eyo oba nga tona subscribinga ku channel yaffe, okay, kasiro kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sakono kubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutusaako wonna woli wonna wasinzidde. Yes, omusajja mukulu Edrisa Musuuza beeyongedde okubanga balumya ab'ennugu. Beeyongedde okubanga balumya ab'ennugu. Bano kati we batambula babeera babiri. Babaddeko mu charity ey'emu nga waliwo okusamba akapiira akabadde kagendererwamu kubanga basonda ku nsimbi bayambe abakateeyamba. Olaba omwana Namutoolo wakyanga omupiira kugambye yakyamudde abantu. Ekyenjawulo ku mwana muwala ono oba tokimanyi nti y'omuntu ali very social era sirabangako ku mukolo yonna gy'agenze ne batamugambako oba ne batamwogerako. Juzi baali ekikuube naye Balamu yawaana Nyamutoolo n'eŋŋamba bannange twafuna ono. Yagamba omwana muwala ono akyamula nnyo abantu nti era watuuka ku stage bw'ati enduulu neeraya. Nti kuva lunaku Eddy Kenzo yalangirira nti ono mukyala we nti kitegeeza abantu bangi nnyo abaali baagaliza Eddy Kenzo. Nti era abantu bangi nnyo abasanyufu kulaba nti Eddy Kenzo alina omukyala. Nti buli bwabeera nti oba babadde nga Eddy Kenzo alina wa performinga eyo gye bagenda mu function zaabwe, baminisans oba ba MPs basituka okubanga banyenya Galibanjole nti naye Nyamutoolo olusituka bw'ati enduulu neeraya. Abantu bakuba enduulu n'ogamba kyekyo abaana bamatira, abantu bamatira omwana mulenzi Nyamutoolo, omwana muwala Nyamutoolo. Naye byonna nga bigenda mu maaso, Eddy Kenzo alina obubaka bwe yasindikidde abantu oba abavubuka. Eddy Kenzo agamba nti okulemerako kikulu nnyo oba oluusi mbu teyandibadde wano waali, nti Eddy Kenzo waabwe singa ya giving up teyandibadde na mukyala nga Honorable Nyamutoolo, nti ye yandibadde amwegombako ki. Naye agamba nti y'omuntu eyayingira industry ebigambo ne bitandika, oyo tajja kumalako, tumuwadde emyaka 2 mujja kulaba. N'agamba 2 ne giyitawo Eddy Kenzo nga kwendi ku ssiini nti ne bagamba era tumuleke oyo ajja kugwa nti kwendi n'essaawa ya kakati. Kenzo agamba nti tewali kigambo ekibi kye batamwogererangako. Kenzo agamba nti tewali kigambo kibi mu industry eno kye batamuvumangako. Agambye bamuvumye, bamulisiza ebisiyaga, bamuyisa ow'empisa embi, bingi, namyekozo oba semyekozo, laavuniga. Agambye ebintu bingi nti naye nalemerako kubanga nali manyi kyenjagala, kyo bukulemerako nfunye obuwanguzi. Era agambye nti gwe muvubuka oli eyo embeera bw'egaananga lemerako. Abagambye nti mulemereko, lemerako mu mbeera yonna nti mukulemerako mwe muli obuwanguzi. Agamba nze Eddy Kenzo waabwe ani yandimanyi, ani yandintegedde singa natuuka n'empowa nti olw'ebigambo, okunkuba enkokola, obutaagaliza, ensaalwa, ennugu, nti byonna. Agambye nti nze gye nava akaana kembata mumanyi ebyange, sinzaalyawo nti nasoma ennyo, sinzaalyawo nti nali n'abazadde, nti nedda, nti obulamu obubadde bwakutoba, nti oba n'emikisakisa nti Omukama gye yampa, nti abantu ne banjagala, ne nfuna famire gye nali siina, ne bannyaniriza ng'omwana, nti naye mu byonna sizze mabega, nti ebigambo bingi ate nga ndidi Eddy Kenzo byayogera bingi, bambi bituufu. Bavumye Eddy Kenzo, bogeredde Eddy Kenzo ebigambo, abamu ne batuuka n'oku bingi nnyo bambi. Musajja wattu waliwo bamwogerera ebigambo
mbu yasacrificinga abaana ba ghetto, bigambo bingi mbu okutuuka awo waali simanyize devil worshiper bingi nnyo. Waliwo abaali batuuka n'okusiba mbu Eddy Kenzo tali wasa, mbu simanyi ali ebisiyaga, mbu y'ensonga eyaddusa Rema Namakula. Naye nga jjukira Kenzo yalekawo na Rema, alina ensonga ze lwaki yamulekawo. Actually namuleka na mu nnyumba eyiye gye yagula, ye n'amulekera ennyumba n'agenda n'akola ebibye. Naye ebigambo byayogerwanga, Eddy Kenzo wampisa mbi, Eddy Kenzo tasobola bakyala, Eddy Kenzo simanyi biki, talikola bwati era tali wasa. Waliwo omuyimbi gye buvuddeko waneeno eyajja mu Uganda waneeno Eddy Kenzo nga yali alina show. Oluyimba olwo lwe baanominatinga olwo era engambo zayitingana, oyo simanyi bingi, naye ye abagamba nti okulemerako, nti mulemereko mujja kuba bawanguzi. Era ye abagambye nti ali mu ssanyu gyereere essaawa ya kakati, nti Mukama yatema amakubo, nti kye yali alakinga mu bulamu mukyala, Mukama n'amugemulira ate n'amuweera ddala. Bino bye bagamba nti si kirungi okwesubya enkota n'obuuka n'ekiwago. Ye yagamba nti yatunuuliranga ebiwago n'agamba nti kandinde enkota ekule, mbe ebiwago byonna n'abitunuulako n'abireka awo, era bw'atyo n'amalira nga yeetiisa enkota essaawa ya kakati gy'alina ewaka. So Eddy Kenzo abagamba nti okugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Te mu byonna ye singa mbu tabadde mugumiikiriza, singa tamanyi kati gy'ali, embeera nti yali yamusuukako, ebigambo nga bimwogerwako, ate era tubiraba. Kubanga ne juzi wano twalaba nga musajja mukulu Big Eye nga yeekyusize Eddy Kenzo, neyekyusa nga ki ng'embazi yeekyusiza mu kiti, n'alyoka afukumuka omugambo. Kumbe oba yanoonyanga feva eri mu Nuupu n'amanya nti wanaalumba Kenzo awo gye banemwaniriza, era endidi yagifuna kubanga baamwaniriza. Essaawa eno be balya ku gundi emu naki n'aba NUP, ekyo kye yasinganga okwagala. Naye ye Eddy Kenzo n'asirika n'agamba nti kyonna kye kiri, leka njogereko, leka nvume, nze mmanyi oyo nze yamuleeta, ne tusulangana ku buliri bwe bumu nga n'engoye twambala zimu, naye essaawa ya kakati yanjogeddeko ebigambo. Eddy Kenzo teyanyega, era nga w'omumanyi embeera ze oyinza omukyokoza n'omuvuma n'omukyusa n'okola oti. Eddy Kenzo si muntu atera nnyo okwanukula, era musajja wattu yasirika n'abireka nga bwe biri, nabyo ne bituuka ne bikkakana. So abagambye nti temupowa bayuusa abali eyo, embeera egaanye, nti nywera Mukama nti alina kyakutegekedde, era nti essuubi beera nalyo nga ye bwe lyabeera nalyo, nti omukyala we yanoba Rema Namakula bingi nnyo ebyayogerwa, nabyo mwabiwulira. Yabagamba yali atuuse, yatuuka n'obudde nga depression emutta olw'ebigambo, social media, internet, buli omu ng'ateekawo kiki. Naye oluvannyuma yahiiringa n'ateekinga buli kimu mpolampola mpaka Mukama bw'amugemulidde. Kati essaawa eno munnange bba wa minisita mulamba, simanyi omanyi kyekitegeeza. So kyemmanyi ebagambye nti ye naye yali tabisuubira, naye nti pulaani za Mukama Katonda bwe zityo bwe zibeera, nti wabanga yakutegekera nti kino kiribaawo, nti kibaawo, kubanga ebyo byonna yali tabisuubira. Jjukira yasooka ne Mama Maya ne bigaana, najja ne Mama Mal ne bigaana. Kumbe owuwe nga gy'ali Mukama gye yamutegekera yono omukyala minisita Nyamutoolo. Yes, mbagamba kimu nti mwebale kubanga mulina ffe ate nga mwebale kubanga mwekuumidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV. Gwatana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire nja kubanga nga gwasigala naffe.